muchafu nalabye abachafu n'abayindi bachafu balungi mu faasi n'ogalaba naye omuyindi muchafu ate nno waabazze nga olwazze akuleetedde kasente ke olwazze munnanga nti era olina omumukwata obulungi ate tebaagala kunaaba ajja nga tanaabye bamala yanga mulaba ebizibu nnaku yansi naye tetwandiguzizamu zino endala bane banabala abasajja baffe basobola okweyonja ajja muyonjo awunya n'ekiweewo omusajja mpunye bulungi mpulire nga oleme kunjogerako naye omuyindi ekiweewo akiriko ajja katungulu kimu abayindi bo ekiweewo bakiwunya so okujja nga yeekubye kubanga bo tebanaaba obusonsomola ennyindo tebanaaba abo naye waneeno omuyindi awunya baba tebashevinze tebashevinga abayindi tebashevinga kizibu ebeera kyansi nnyo okufuna omusajja ashevinga bali bakyafu n'omugamba munnange naaba tunaaba nze nvuddeyo maze okunaaba ewaka wali ogundi bathroom nvuddeyo maze okunaaba ko nze n'ogamba baki abamu baba n'emishoni zaabwe kweyambuliramu omanyi abo abantu lwati abaganda tulina simanya amasabo naye bali abantu balina amasitaani zeno abayindi gye basinziza eyo asobola okweyambuliriramu be basingira ddala akugula naye nga mission gyajjidde kweyambula birina omusajja kamufune omusajja nga tayagala kunna nga tagenda mu washroom abaze anti kati ebintu kweyambulamu tolina kunaaba oba bawunya kubanga si basale basale mulimu seba abasiraamu nga olaba eno wali abasiraamu basale n'abatali basale naye nze omuyindi Shalom ndidde wali emikira gye nsobola okugumira empozi wangambye tuli mu kiseera wali abasajja bensobola okugumira be bayindi okimanyiza olunaku nazinibwanga abayindi naliibwa bannange anti ndi museegu nnyo nansonyiwa naliibwanga abayindi ekitono ennyo naliibwanga abayindi 10 bannange nga kikyobawo ekyo noloza abayindi balina obusolo gwoyinza obba olina omukira leka naye ku ngalo zo Shalom oyinza abasajja mbapimira ku ngalo kale nga ziba ziragaki senga wange yakantindika bannange otumya olugalo bwoti nze omusajja nga nandya nabo bammanyi abazze bantestingako bageka naye ku ngalo ogugenda okunyingira guli gutya nga guno gunannoza gunankaabya oba gugenda kumalira budde gwakugamu buwezi ngambo guno gwosobola n'oguteeba gwe Shalom mu kirago ndabye engalo ni mu tree oyo gwonywa ensanja bavu ezizimba mu bulago nokwata mu omuntu alina ensanja bavu ezizimbye lymphatic system nga tekya draininga bulungi nofuna lymph nodes abamu bafuna ebinyama ebizimba mu bulago zetuyita tonsillitis ne adenoids abamu ne nose polyps dira ensano ya neem tree teka ku mazzi agookya tabula nywa ku makya n'akawungeezi bw'oba w'abaana bato bateremuko ku mbisi gw'enjuki oba fumbiramu enkooge osobola okufuna test ennungi kuba kakaawamuko kijja kuyamba okusaabulula tumors ezo abalina boils ejju terikukutte tulina ka neem oil oyisaako buyisa ono oil wa neem agoba amayute abalina watts ozimanyi ensundo mulimu ze tuyita facial watts mulimu ze tuyita genital watts ensundo ezikwata mu bifo ebizibu ebyekusifu oba ebyekyama ebuziba nosanga olina ensundo zonna zamujjula abamu babiyita binanansi abamu baziyita nsundo za kikula bwe kitya oba kitya nimu oil ono musumulule teeka ku ngalo zo siiga awali ensundo nywa nimu powder wajja ogenda okuyita weeks 2 bwojja okulaba ddala guno omuti guyitibwa miracle tree. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only.
We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening. Wetugamba Kastori Ekigambo. It is happening. Ngomanya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Not subscribing akubango twegatako. If you are subscribing, kindly turn on the notification bell so that you get notified each and every time that we upload. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannaffe balala mukama yeebazibwe. Tuli mu kusiiba. I think twatandise abasiraamu batandise okusiiba n'abakristaayo Christians. Kakati gwe atasiiba simanyi gw'oli waaki. Kubaka tuli muntu ali mu kusiiba. Abasiraamu bali mu kusiiba. Aba Christians nabo bali mu kusiiba. So Allah akize ekisiibo kyaffe nammwe abali eyo abakristaayo mubenga ate Katonda akkiriza ekisiibo kyaffe. Obubaka bwa Papa mwabulabye bw'okusiiba agende mukendeeze ku kimwa. Obubaka bwa Papa bwe yawadde eri abakristaayo abagoberera Kristo Yesu. Omulangira w'Eklezia Katolika Papa Leo yagambye mukendeeze ku kimwa. Tomala gwogera ku bantu, tomala gwogera by'otamanyi, mulekera okukozesa omwagwa mmwe okukosa abantu abalala. Bw'obadde obubaka bwa Papa obwa Lent season eno. Tuli mu nnaku za kalema, abantu azeesunganga ennaku z'okutambuza omusaalaba zeezinaawo. Ennaku za kalema tulina akayimba kaffe. Mu nnaku za kalema Yesu atuyita ffenna. So obubaka bwa Papa nabwagadde nnyo. Tulekera okukozesa emimwa gyaffe nga twatinga abantu abalala. Nze Shalom Haddad Kaweesi bwali mukulaba olunaku olwala wasirinzeka bwe mba ku setting baako ne bannaffe aba Biva Organic and Natural Health Products. Biva esangibwa awo Mengo Opposite Masengera mu Mukasa Road okuva ku CBS Bwotya wa Biva weeri kuba ku 0752 60 24 27. Bajjanjabi Sabtonde bagamba gende bakujjanjabe alumu omugongo abunjula amazzi agawunya nnyumiza bitundu by'ekyama urinary carrying infections eba yakawona ate n'eddamu anazaala omwana kyasobola kuzaala. Dr. bagamba abalina hepatitis B munnange mu nnaku 6 ajja bbanga ofuma mufume. Genda yoganya ulcers afima obenga ate olime kuwitwako mpeera za kusiiba munna ulcers. Genda ku Biva ku 0752 60 24 27. It's a beautiful day here in Uganda. Lero nina omukyalo mbalagavu omulungi. Sima oli muyimbi ng'olina ttatu. Siri muyimbi, just Kinyumo. Kinyumo. Just bandwagon. Oli Musiraamu oli Mukristaayo? Ndi Muisiraamu. Oli Muisiraamu. Okimanyi oli Musiraamu? Era nasiibye by the way. Nasiibye. Nasiibye. Katonda mulowooza mugwere. Olowooza Katonda akwaluganda ku level. Wasibye ng'oyambadde bw'oti? Ekyo simanyi wa kamera asobola okulaga abantu ne balaba eyasiibye bw'ayambadde yasiibye. Tufune oseeka asomese ku nsi ku nnyambala nga tosiibye. Kati wano ndi mu kukola nasiibye ne wano ndi mu kukola oluva wano eno nteekamu ebyabajati. Ayimanyi onywa kujja ng'olinga ajati bwe mu kisiibo. Kisinziira ebyajati byetaagisa n'ekisinziiro genda byogera kuti ne wabaawo kisinziira engeri ennyambala. Kati siwa kusinziira bye ngenda kwogera n'ennyambala ya ajati. Ekyo Allah abaya kati nga ffe tugamba bakolemu aba yakusaasira. Nedda. Allah alina kunsonyiwa busonyi. Because tukola amazambi ne tumanya ne twenenya. Naye kati guno mwezi wadde okole ku tawuba. Noga Allah kati naye wadde okankole tawuba. Tawuba kyo kimanyi? Okwenenya. Baye mbadde neenenya. Wadde wenenya? Neenenya ate nadda ngenda kwenenya mu kisiibo. Badde sitera kusaala. Naye mu kisiibo ngenda kusaala. Naye ng'omanyi okusaala? Nnyo nawe. Omanyi osaala eswala ettaano ozimalayo? Nsaala. Swala ki esooka? Gyetandikirako. Musiraamu. Bannange. Sheikh Ssekimwanyi. Sheikh Zubado. Mukyala wunya musiraamu naye. Ne swala esooka ekyaganya bwe tuva ku Magalibi. Magalibi esooka. Allahu Akbar. Basiraamu bannaffe abooluganda salaamu alaikum. Nze manyi kimu swala ttaano. Nante swala ttaano. Naye simanyi like linnya.
Good. Oli serious? Yeah. Gwomanyi kimwe swala ziri Manyi kimwe 5. swala ziri 5. Naye tomanyi Swala gyesooka. Oba swala ki esooka. Kati gw'osooka ssala saameka z'osooka okusala. Ssaawa emu. Ey'okumakya. Kati eswala bagiyita batya? I don't know. Allah. N'oddako saameka? 7. Bagiyita batya? Simanyi. N'oddako saameka? 10. Bagiyita batya? Allahu akbar. N'oddako saameka? Bagiyita batya? Simanyi. N'osembyayo swala saameka? 2. Bagiyita batya? Naye nzimanyi erinnya naye simanyi nti like erino erinnya liriba bweriki kino kuba manyi subuhi. Subuhi olowooza subuhi eba saameka eyo? Simanyi. Subuhi esooka ey'12. Yeah. Eyo yesooka subuhi. Then ey'okumusanvu ye zuhuri. Then essaawa y'ekumi ye aswiri. Then essaawa emu ye magaribi. Then esemba ye ishaa'i. Zeswala 5. Allah zatwakaba tuzisiibe. Then buno obudde ngeri tuli mu kusaba tuneeswala ya talaawihi nga tumaze okusala ishaa'i ne tusalayo. Osala talaawihi? Sitera naye. Iyo ali ogisaddeko? Nali nkisaddeko nga nkyali wa mami wange. Mami nga musiraamu? Basiraamu. Bazadde bange basiraamu. Bakusomesa ku ddiini ng'oli muto like ya saluna owozaamu ejuzu? Simanyi nze. Simanyi bitabo era neetaagayo kihaaji kinjigirize. Neetaagayo kihaaji kisohaba. Ate bigenda kujja aji byezira mukyala bwatyo. Kisohaba. Tunoonye sajja nga Kiyisiraamu. Nga kihaaji Kiyisiraamu. Nange baaji baagala muntu asaala atagala kwambala bwati. Nambala bulungi. Ate manyi you can look beautiful nga weekavalinze kwa Allah akuwa omubiri. Nkisobola bulungi nnyo naye kisinzira. Bannange ebintu by'abasiraamu bimalako eddembe. Ate kati akasana sike kali tumaaki. Weekavalinze wenna obigyemu otuuyanye. Nedda. Kana akasana olina oyisaako ku mpewo, omubiri ne guyisaako ku mpewo. Ati oyambala hijabu ennene oba shariya ennene? Kale ebyeddiini bikkirizibwa. Sibiwakanya bikkirizibwa naye. Ati ogenda saala otya nga zino enviiri wayongeddeko nnyongere? Amazzi gazituuka? Gazituuka because nteekamu akaswayiri batugamba akaswayiri naye ne wano amazzi gaba gatuukamu. Anjuka buli wuzi weetaaga na Allah agenda kwesaawo luwaji okwokyawo. Anansonyiwa amazambi go ngakoze naye. Mazambi kigogala no Allah njagala kano Allah nga tannaba kusonyiwa baala bonna asooka asonyiwe nze gano amazambi. Asooka asonyiwe nze. Asooka asonyiwe mazambi kyawo gogamba gano galinga 5. Allah asooka gano agakwate kagajjewo. Nze ne zambi lya beeti. Nina ebyo byange biringa 3. Allah byali nsaasirako nga kankusonyi Shalom ogende mu jjana naye other than that ndi waggeyeena. Gwe bira byogamba musa Allah bino abinsonyi bino ebitaano ebisooka. Neetuunambemu. Koze obwenzi. Zina. Koze obwenzi. Kumanya nkoze obwenzi. Bukoledde Uganda nembukolera n'ebweru. Bale kwata flaga yaffe. Bale kwata flaga yaffe. Ekyokubiri nzibya abasajja. Wangi mama? Mbabye. Ninga sikozesa kalifomu. Like obakuula. Obakuula mbakudde ne mulumu ne mbabba gye tuba tugenze. Nga bwemba ne basengo nziba? Ate nga sikubye kalifomu. Mu Uganda ebweru? Eno mu Uganda. Ne bakuleka n'olinaayina? Ati binywa nnyo. Ebisajja. Ebyo ebisajja ebitamu ebyankole. Ng'oyagala okubba omusajja bba musajja atamidde. Uliya butiipu gwe naye tuli mu Ramadhan ne baana bawala. N'atusonyiwa naye tetulina kyabba. Omusajja atamidde mwangu okubba. Anti bakiweddeyo. Kikwanye jjukira kikwanye otamidde. Kitegeera. Gwe naawe otamira? Ankati nze mba soba. Gwali ku business obeera soba? Nze mba soba because mba nina ekibalo kyange. Basoba. Nabbako kugayo. Mufirika wenu. Era twali eyo mu club somewhere. Gwe sijja kwogera. Yali atamidde.
yomu n'akabbanga bawera balinga bameka bataano abali mu kigonde bwe nze neezira nnyo omusajja njagala nnyo omusajja okunkwana omutamiivu ate naddala nga mulaba ayinamu wano ng'ayinawo kapepa yemwagala kasita yetamiriza mu maaso go ng'okizudde alina ssente oyo aba awulira kozi ekigendera kyange mpa kifunye ssente nabbako gayi miliyoni zaali 2 ezadde bwalina bw'etaano eza Uganda teyakunoonya teyanoonya because kyali kintu kiramu bambi kyali kaamu ate nakyo kyali kyandya ne kiwunga ekigaga ekiwa kino kinoonyeeko ki nekinsaasira twava bulungi nnyo mu club ne tugendewo okusula mu hotel tugenze by the way kansoke empisewo ne kano kateeka mu baana abawala abaana abawala mwa mugenze outing mugende kone buleesu because bano abasajja ebifo bibatera otutwalamu bakyatwala mu bifo biri mu kamera kati n'oba okibbye n'ovaayo bwoti webikira kaleesi tebasobola kumanya kemagezi goba abawala abaana abawala abasinga beetunda genda mpola beetunda abaana abawala abasinga beetunda nyabo nkutidde Shalom beetunda nze nina abaana bemmanyi beetunda kati okumanya nina abaana nina mikwano gyange ekiro baba bakola emisana baba beebase bo webuuza we bati kubakola ku makya nga beebaka bano bisanga mabala nga banyirira weebale baba bazze kwetega n'omukwano ga first get me Jameson oba kisima JP Chenet kwetunda abamba na boyfriend munnaye baba inola ne bamalaaya abazirenga nabo balina ba boyfriend nga babeetaagira ddala nno kuliguli gubakuba sikola ssente kuba kukola ssente kitegeera era nkubiriza abaana ab'obuwala mwetunde okwetunda si kibi Shalom kisinzira weetunze otya tegera kisinza weetunze era nze nvumira abadde awo simanya amalaaya bikoze bitya obwenzi okwetunda si kibi naye weetunze otya bannange okwetunda kibi wamanze nga Shalom mbagamba okwetunda kibi nze ku lwange sikina kubanga nkifunyemu ofunye mu kwetunda iye era singa kyali kibi singa saakifunamu n'aligambye nti kibi eri abaana bafunye mu kwetunda Shalom abafunyemu ebirungi olaba abaana betulaba kukuba abawala olaba abaana bato beevuga oza ssente bazijja lwaki mutunulira birungi bakati temutunulira bibiri mu kwetunda ng'obulwadde okuttibwa pakati atajja bakambwe omusajja ajja kuteekamu ssente omubbe kibaba batta wamma bajja kutta bwongo bw'okozesa tosobola kubanga weetunda nga tolina bwongo bw'olina oyimirizaawo abawala babeera omuwala asobola okuba abawala babeera n'abasajja sijja kugamba nti babeera n'abasajja bangi ng'alina ow'enjala ng'alina owaleeti alina ow'enviiri ng'alina amutwala outing ng'alina owalanti kati osinga okukola ebyo nalwaki ofuna omulimu okusinga ofuna omusajja akubakako ow'enjala ow'enviiri owa renti owa out lwaki ofuna bufunyi mulimu omulimu omuntu asobola okwetunda naye ng'alina omulimu sobola okubanga nina omulimu kati wemba nkola ssente lwaki mba neetunda zoyita neetunzanga nali sina okwetunda kuba kwa bbeeyi kati weŋŋamba nti no ngende ku mulimu nkole simanya mbu nfuneyo emitwalo gyange egijja okuva ku makya nfunyeyo emitwalo kalamika 3 okuva ku makya olunaku ziba ntono kati wano emba ngenze neneetunda nengenda nendawulodinga bu apu bwange nenkyatinga olunaku nyinza okukolayo miliyoni mukwetunda nokola miliyoni kyeki abawala balina okwetunda bu app kyobo downloading obuvako miliyoni okwo omuntu obeerayo n'ebigagga byo nga biibyo nga kyo kimanyi kino ekigagga kigaba 5 bigagga 2 bikuwa 5 si wano emu kale ogenda muwaako omugagga oyo era nze njagala wendi njigaba wendi mu bungi kumanya Shalom neetunze
temuvumira kwetunda okitegeera Allah tusasire wallahi wetunde naye wetunze mu kirasi ki eri abawala abeetunda mu kirasi ya layisi n'okwetunda kuli mu kirasi muli mu kirasi muli mu level kati olaba omuwala wa street si ye muwala akedde ku makya n'agenda ali n'apaakinga enzirusi ye n'agenda mu kifo ekyo abaana abasinga kati beetega mu bifo bya bbeeyi n'amanya nti kati ekifo kibamu abanene kaŋŋendeko leero ekyanja kaŋŋendeko luli egundi mubemu abanene neetegeesirike nti olaawo apaakinze wali kakati ogenda okukwata otya omwana ayina emmotoka omu emitwalo 2 kale newemba sirina mmotoka naye nga ndabika bulungi kitegeera ogenda kumpa otya emitwalo 2 era ogenda kutandikira 5,000 okudda waggulu naye abaana b'oku kkubo 15 abaguza birwadde aguza infection 15 omutwalo mu kitundu tengwe kuli mu kirasi kati olina boyfriend nina ate banwanira ng'akwagala ebyaddala iye kanga ngenda la interview eno omuge awulire mbu weetunda akimanyi boyfriend wange akimanyi osi boyfriend wo tali musajja atalina bbuba just is I would say akimanyi kubanga kubakola ssente boyfriend akiza okwenda mukola ssente ate nno nzaamuyimirizaawo nzaamuyimirizaawo omwavu talina nze boyfriend wange ngamba n'okuŋŋamba mugamba mwana ngenze kukola ng'ogenza kwetunda mugamba nfulumye ngenze kukola yampa n'olugoye olw'okwambala naŋŋamba we designing bwoti namperekera kwata kino designing bwoti okikube neyeebaka nkomawo kumukonkona nkomyewo nakugulira nazigulira naye nakwata talina bbuba bba wange kati bw'oba ova okukola n'okuma boyfriend naye akwatamu bulungi nnyo because eba teweddeewo boyfriend omunyankole muganda naye maama yeddira ki yeddira ki yeddira nte twogera bya kisiru twogera bya kisiru teyeddira nte yeddira nte bannange kuba yeddira nti mumanyi nedda yeddira nte si oyo oba gogamba si oyo naye lwaki yeddira nte si oyo ente ye muhoozi kuba namuhoozi beddira nte abika yeddira nte nga ye muhoozi si ye muhoozi ye kaweesa nedda bannange ye kaweesa kaweesa si kaweesa aba yeddira fumbi ye kaweesa ebeddira ente ye kaweesa gwe yasaamirira ebyekisulu byebyo tugamba okushira mu 256 story matters tweta zino emboozi omuwala naga twali tuli mu puliyamba awo mpola mpola agamba atunyonyola muwala muto iyo 23 she is 23 years but yavaako wano mu Uganda n'agenda atwale okuyiiya nga ffene twamugana bigaana bwe yafuna agent yamutwala India gye yatuukira bye bamusuubiza byali byawukana ku byasa nga bagenda kwetunda oba bagenda kukola mulimu mulala nali nkimanyi ne bazadde bange be nalimba yava wano mu Uganda n'agenda ku myaka 21 e India okwetunda tebyatambula bulungi nga byali asuubira byatabukamukko ne bamudipotinga okudda mu Uganda agenda tweyanjulira atuwe story ye nga yatugaa ku 256 iyo story matters tukola stories zino obeeko kyoyigamu gwali eyo oleme kubakola olumu nsobi ezaba agent obubba nga bw'oba alina omuntu ayita mu bantu bano kye bayitamu nze Shalom Haddad Kaweesi weyanjulira abatulaba amanya n'eddoboozi amanya n'eddoboozi bampita Shifra naye nyikolera Shifa awo era gega amanya Shifra ne Shifra wozambe mulaba alinga gega amanya gange Shifra
Atadde gye bali in the first place. Bombi babiri gye bali. You're serious? Eh? Yeah, seriously. Bombi gye bali. Nze ndi mwana we Butambala. Wali Muganda? Siri Muganda naye just ffe twazaali twakulira Butambala. Nawe oli Munyarwanda? Ffe tuli Banyarwanda. Ekyo nsobola kiraba, can feel it. Just kati eri e Rwanda bujjajja bwaffe n'engeno eno Uganda. Kakati bazadde banya smartphone? Bazadde bange balina ku smartphone? Baziina. Maamu yayina naye dad talina. Olina ne baganda abanya smartphone? Mu bungi. Waliwo vidiyo zenze nkulabamu. Vidiyo ezo z'obeeramu esinga tobeera mu mpale. Uddako mu nkiiko z'ekika oba mu kumanyagana ekika nga kitudde naawe ogenda? Mba mu mpale era ngenda. Nenno Shalom nkulu ebiseera ebisi abantu batatu kyayambala mpale. Nika sizotegeeza. Sikyayanze sambala mpale nze nga nzisambala nika. Sambala nika. Ne musombola kwambala nika? Swawumu nsobola okwambala obulungi onyambala ne like wemba nga ntambula oba nga ndisambala nika nze mba nga ntambudde oba nga nwentambudde nze omusajja mba njagala ali ekiwedde bino byoddayo omusajja omukazi simanya omwambula ennika simanya mwambula birwisa kitegeeza wangala otukenga omutaddemu ssente zo omwambudde topu omwambudde nika kalusi kalemedde wadde noloya w'abasajja naye maama era nze sambala nika ne wano wendi sijambadde by the way oba nkulaga nze otwala kiwedde nga weeriira ekintu kyo nze saagala karoobiriza abasajja omusajja afadde ssente ye ate mukaroobiriza bakuyita basaasira nebino bye bambula busimanya omukazi omwambule kuki nze oba nsaasira omusajja nze yeeyambula era tuga bulungi mba musaasira akasente ke kampadde omusajja ampadde emitwalo customer care twandifanyinga kya customer care mu entrepreneurship is the ability to satisfy a customer's need ye customer care so you practice customer care muwa bulungi nnyo era mugadde dadi toweetawaanya just kaneeyambula lwaki bamalaya mwagala nnyo akagambo dadi kanyuma by the way nze nno mu byonna simanya hani sweetheart simanya babe kati nze kigambo sisobola kuyita babe okikozesa ku muntu gw'oyagala ebyaddala kati nze kigambo dadi kyennyumira singa bino byonna kalina engeri wekashaltingamu awo ng'okwogera nompesi muhelo dadi nayima ena negumate nze Shalom nina laavu ku ssimu mama gamba oli mubbi ku ssimu osooka mujjiisa ng'oyagala omubba byonna mbikola anti ndi mubbi ku ssimu nze omusajja newoba tompe ssente zo naye nga twagenze ku ssimu ozisindika because nze nina sitirio ku ssimu ali ekyowulira obukodyo nga bakubira ssimu ozaani ono biromantic omwana wuuno gwe ku ssimu kobbira nga nina kyenjagala nga nina kyenkwagala nsaka kati nsooka nentula nenfuna akafo ka bulungi nensetolinga nenkuba hello good morning dad everyone's okay akaroboozi kanyaga newe manchi sabimeka kimpanga naye ekiwala kino bannange atiweyadde naye abakimanyi tofunanga ku bivubuka byekyanja kati abasobola okukuwa ssente nga bayisa ddadi abo ano basobola okukuwa ssente abo anti era kisinzira olaba katugero kati abo nabo osobola baguza bano abo bano tebalina zenze njagala kati nawe obalaba abasajja bati bakyeyiiya tegeera oguza balina ssente bali eri era obuyinza obubasa obulina ssente nga buli awo naye teri asula kyanja mwavu asaasa okuwa ekyataano asobola okuwa ekyataano teri asula because akola wonnewana ali ku mulimu kati wakuwa ekyataano tofa ku myaka ng'omuwa nze Shalom sifa ku myaka sifa ku musajja afaanana atya sifa mboba simanya gide nze kasoba ne ssente oba owunya no problem
Shalom okimanyi eri abasajja abawunya. Omusajja ng'awunya. Maama nnyabo. Abawunya. Oh! Byebizibu byesanze mulimu gw'okola. Abasajja abawunya. Ate bannange kati enaabeeno kale naye eyindiya. Maama. Lwakwagala ssente naye omuntu teyandyetunzeko. It is happening. Tutandise tusimuludde. Lwannaku nnyingi eno nabwavu. Naye omwana teyandyetundiddeko. Soka tubeere serious. Okay, tetuganye bwavu bungi. Naye ova otya mu Uganda ogende wetundire India ng'ate baavu nnyo bali nga bannayuganda. Anti kati nze obuzibu ennali nina nali simanyi. Bantomeza. Ogenda mwaka ki? Kyokka tumalize ekyabasajja okuwunya. Ne bannayuganda mulimu basajja abawunya mu Uganda. Ate kati nkugamba bannayuganda abasajja basinga okuwunya. Manyi nze kati nkoze ku massage. Ekyesitakoze mu nsi muno. Nkirabye. Shalom nkoze. Naga space singa abaata amanya kukola massage babalinda ali ku happy ending wali body to body. Omujemu kigwe natakoze na massage. Nze nkoze massage, koze emirimu bannange, ero bannange naagana bwanyi kugaggawala. Neetunze nkoze massage nzibya abasajja. Shalom nkoze ofuna client massage n'omufuna. Jukire bya massage bya commission. Ate nga batsaffe emitwalo 3. Anti mwenga mwe ba client ne kati fa abakozi. Ebyaffe ba commission tekuba kusate teba salary mba kuwa omwezi. Kati obandi akato gwe bakuwa komeka kwa 3. Nganze bandiye kata to client. Ate no mwana tubatuwala isi bali be basinga ofuna ekinene. Gwaddeyo mubiri gwo. Iyenza waddeyo omubiri gwange nenkozesa massage nenkozesa sliding body to body erotic. Layisi kuba kati massage body to body nze nali nkolera yali 35. Ate kuba kwa pending. Ati wona yabajja full package yali 35. Kati nga baba kuwa komeka banyini masikuni. Kati no bayinza kuwako 15 fe bali batuwako 15 kwezo. Bonga batwala abi. Ezisigadde nga zaawo. Kati onaku ngosooka kuba client nga bameka. Olunaku kubanga twalinga bangi nga buli omu akola ate biri byalinga bya choose nga kwegamba single labiko obulungi client gwaluna gwe n'oba wakamaliriza okukola n'omulala najja era osobola omukola gwe kassa weetega bulungi nnyo kubanga sipa yalinga sipa ng'otula bulungi nnyo eringa room bwet client ajja parkinga wali ng'ayingira bamuwa kamenyu awo nga ate wali wabawo ebyokunywa bbiya biti ebimuwamu ka club awo asooka tunywamu abawala nga tulyoka tujja. Musimba line? Tusimba line bwe tuti. Nga yeeroboza? Tusimba line tugendera ku line. Ennyambala yeekusalayo. Ndowooza gwabeeranga bwereere. Ate wali musipa wabawo kwambala. Musipa n'obeera mu kanneko oba oyambala because wali muboba mubawala banno era ffe tetwayambalanga. Nga muli ku sipa? Tetwambala client alina okusanga olina alina olaba omubiri kyatwala ne kati oyambale weesaanike agenda kulaba ti ssente oba ozisubiddwa. Naye nze nno nabakolanga nga olunaku bodde enkola y'abantu nga 3. Bonna ng'obawaako? Full package. Nga tolumizibwa omubiri wansi wakuluma? Naye Shalom abasajja ab'e Uganda tebalina mikira naye tulabye emikira aba Nigeria India abeno tebalina mikira naawe bono bulingo bw'Abayindi because Abayindi tebalina bukira. Abasajja b'e Uganda tebalina mikira nkiddamu okufuna omusajja n'akumatiza nno si kyangu e Uganda ate kati mu massage temubaamu nakumatiza temubaamu biki manyi kale omukazi gw'oba oguze abawanjawulo ne girlfriend wo ne mukyala we waka abawanjawulo because nze mba nnwanirya ssente zo zigotera omumalirize ngende so akuwa service ennungi so agikuwa. Kati ebimu ku bizibu by'osanze mu business abasajja b'e Uganda tebawera? Tebalina mikira batini nze by then akafunayo bukyambira Uganda kwetunda nakafuna y'abasajja abo abalinayo emikira abalina embolo gye ngamba nti ano tuli mu kusiiba. Tuli mu kusiiba bane mu nsonyiwe
n'akafuna abasajja abamatiza babiri nga b'e Uganda. Baali Bagisu. Omu saamanya tribe ye nayo n'omulala yali Mugisu. Ate Abaganda? Abaganda tebalina mikira. Era ezo tribe zenjogedde zezina ku mikira. Naye malaaya ofaayo ku saizi y'omusajja ate nga gw'oli mala oli mukozi wa nsimbi. Naffe waliwo ettuka nno nga twetaaga omukiro tuyingirako tumatiza. Nga twetaaga okuliibwa? Nga twetaaga. Nammwe amalaaya? Oba nga oli oyagala kulya? Bulungi nnyo. Awo n'okubira omuntu asomwa ku bwereere nga oli oyagala kulya. Kati n'olaba kimanyi bamalaaya bagwa mu laavu. Nsobola ofuna kikiraya nti ng'ekiwe kinfunye kiŋŋamba mpaako n'entuka n'enkigwa mu laavu. N'ekigamba dadi nkola bulungi. Ideal Sneaker musajja kunzina. Bannange tuli mu kusiiba kulya. Kulya? Nzaamulya. Tokkiriza musajja kulya? Sikiriza musajja kuntya. Nzaamulya. Omulya otya omusajja? Mudda nti waggulu. Nzaamukozesa sikiriza kunkozesa. Ideal Sneaker boza ngatto bazipyalinga bright sizing engatto nanye sole obuguwa ne kalonda yenayina akwata ku ngatto basangibwa okira kyali wa Road opposite Plan Station. Bakimenga tawakana ku office bali ku 077052 tosula ngatto yonge kunyigange ekwokya jangu bajigaziyemu alina obukondo obuwanvu babusala ne bangeterera. Shifra ogenda mwaka kigwa agenda e India. Nagenda mu 2025. Wakosa agent wali bakutala ng'ogenda kukola wali omaze osoma? Nali sikyasoma. Wamala mwaka ki osoma? Nali sikyasoma because school fees yagenda nabulamu kaawe ewaka. Nfunye n'olubuto. Ng'okyali Butambala? Wafunako olubuto? Olubuto lwe lwanjija ne mu ssomero. Ozo n'omwana? Yeah, I have one girl now. Kati wa myaka emeka? Myaka 5 kubanga guno ali yagenze mu P1. Kati olubuto lwafuna oli mu kirasi ki? Nalufuna ndi mu P6. Nalufuna n'emyaka gyali 10. Nalufuna n'emyaka gyali 16 we nazaalira. Nazaalira n'emyaka 16. Ng'oli mu P6? Wasomera mu kyalo? Nasomera mu kyalo naye ng'essomero si lya gundi nnyo, si lya kyalo nnyo kale. Kati ate bambi mami wange kati ebiseera ebyo we navira mu ssomero school fees yali abuze n'okubula ne nafuna olubuto. Kubanga mami wange yali atukwasaganyanga kati nga daddi wange yafuna accident. Yagenda n'agwa ku accident ng'ali ku byuma mulago nga kati school fees n'abulaawo nga mami yatukwasaganya yeetetenkanya kyokka ate nga tuli bangi aboweerere. Watandikira abalenzi? We natandikira abalenzi. Kati yakuzaalamu it was your first time? N'ofunirawo olubuto? Nfunirawo ate ebintu ebyo byeyitinganya. Bw'otafuna sirimu ofuna lubuto oba lwaki? Ogusooka anti obafala. Awo ne baŋŋamba okulugyamu nze nasooka bakulu bange okuzaala by the way basista bange kubanga nze sista wange gwenzirako alina emyaka 25 ye yakazaala nze owange mukulu. Baŋŋamba kigenda wulikika kitya ku kyalo omwana asose baganda be okuzaala biti nga nange kennyini ne baŋŋamba ogenda kusoma ne mbagamba nze sisoma na lubuto mundeke sisobola kuswala ne mbaga swala nze mu bantu bange bensoma nabo tikakati tulujjemu bali bagezaako okulujjamu omusawo n'abagamba omwana temujjamu olubuto at least asome nalwo because muyinza omujjamu olubuto lwe nga badde alina egirimu kuba abamu banoonya abaana bitibwa ebityo. Olubuto wali olwagala? Nange nali sirwagala kubanga yali mistake. Nali sirwagala. Kati taata w'omwana gyali? Gyali eyo musajja wattu era alina omwana we. Kati ani akuwa ekirowoozo ekigenda e India? Kati nze nina mukwano gwange bamuyita na Jojo. Jojo nawe oli nkutumiddeko. Jojo yali India
ye yansookayo musuubuzi kwetunda ate omusuubuzi akonagana connecting atya ne malaya ndoza mulaba emikwano gy'abakyala bammwe Jojo yeetunda eyindi yawa Shifra amagezi agende beetunda eyindi kati kebera ku mikwano gya girlfriend wo ng'akusomeramu ddiiru ng'andukira mu ddiiru kati yasooka okugenda nangamba Shifa mwana ngendagendako ddiiru naye bamuyitiramu buyitizi agagendako bweru kwetunda biti nemugamba ye baga ssente mmeka nagamba asibya kampani naye ali myaka gyange nangamba sibya kampani just waliwo omukyala eyanconnectinze kuba yali alina boyfriend we yamuconnectingako oyo omukyala bonna baali batwala abaana kwetunda bano abasajja bagenda mu kiraabu n'akusanga n'agamba oyagala ogende okola ba sex traffickers weebale be bamufunya kati yali awezezzayo emyezi gyalinga 5 nankubira essimu nangamba Shifa mwana ndi bulungi biki ko nze oba oli bulungi ng'olonze nali sijja kgenda kubanga nze n'ebweru nali ntya nayo kusinza ku byali biyitingana batemula abaana abo bajjamu ensigo biki nga ntya nayo naye simanyi kyampaleereza neŋŋuma neŋŋamba Jojo oyo omuwala ye yaŋŋomya bayiza nangamba jangu tewali buzibu ko nze kale ne tugenda olwo nanconnectinga ku mukyala eyamutwala ebweru omukyala naŋŋamba oyina ndagamuntu oyina passport ne mugamba nze byonna nno nali siina nga nze simanyi kifaanana mu ggwanga nze nga simanyi nti n'endagamuntu yamugaso nali mbeera Kawempe naawo nga mbeera Kawempe nga saafumbirwa just nga ndi bwomu okuwulirawo abasajja just nga ndi bwomu nga nkyabbaka bbaawo mpolampola nga wembeerawo Kawempe kati nenkolaki nanconnectinga nangamba gende omukyala bamuyita bati ne bwe bati mukyala oyo nanconnectinga weeyo Makini weeyo kusala amaroodi atwala abaana abeetunda ng'agenda nga mbuzi olina ndagamuntu biki omukyala ali kusala amaroodi yatwala abaana baagala beetunda abayinenge bafunira ddala ssente mukyala mukulu nnyo abansinga nabo abatwala ne beetunda tabatwala naye n'ababe bajja kwetunda because bakulu bansinga n'okunsinga bamanyi omulimu mama bwe gwakola kati munnange ng'omukyala ambuuza nga mga siina nga ngamba kimanyi nti ndagamuntu ya mugaso funa nga muganza simanyi ndagamuntu ya mugaso ng'olwo nkola ki ng'olwo nkubira bazadde bange mbaga njagala funa ndagamuntu biki nina mukwano gwange nga nsindika ku gundi y'e Makindye we bafunira ndagamuntu kuba nze erina yange yagifunira Makindye nga basirina gaddayo eri waffe nga ngenda ewa kyemani w'e Makindye awo nga nkolako nga ngenda nga nfuna ndagamuntu kubanga teyalwa nawo kubanga baŋŋamba okwanguwa fonna abo bafanda abazibeerako baweyo ku ssente nenkwata emitwalo 5 nenjiwa fani ne mugamba isawo ndagamuntu yange mwangu njagala kutema nangamba okay zaali zigenda mu weeks 2 kitundu nankubira namulekera contact yange nangamba Shifra jangu picking ndagamuntu yafulumye kwenze neŋŋamba Katonda mulungi nenjitwalirawo oyo Katonda mulungi ate nga akozesa enguzu nakozesa enguzu because kyoyagala okiteekamu kyoyagala kikuseeza era singa saalwawo kubanga nali njagala kyamu bwangu neŋŋenda kati olwo ne baŋŋamba olina ofuna passport naye oli omukyala abo abakutwala ebweru kasoba n'endagamuntu passport be bazikufunira kunya passport batwala ne bakusasulira tiketi abalenzi waliyo n'abalenzi nina gwe mmanyira naye atwala abalenzi nina gwe mmanyi atwala kwetunda oli ye abatwala mu bino ekisiyaga ebyo bwe bitu byagitwala kati munnange nga nkolaki omukyalo oyo ono madamu weeno esalama road nga mpa oyo omukyala w'ebweru nga tandika connectinga nga ngamba ngenda kusasulira ogenda kumpa ssente bwezi kubanga yangamba laka 6 ez'India kyekyo laka 6 eno mulimu miliyoni ziti 7 bafunira ddala ssente abo abakazi
gwagenda n'akuseera ate nga afunira ddala ssente eno mulimu miliyoni nga 7 kulaka mukageze hindi naye ng'omanyi ssente zaakutadde muno akuteekamu tiketi ya mmeka kinene nnyo akuteekamu 1.5 miliyoni. Ye nagamba mmeka? 6. 6 miliyoni 6 ezeeno. Munnange nga tewali buzibu nga ngamba ogenda zinsasula kubanga olina sooka wootuuka ddala olina sooka kukolera ye paka woomalayo ssente ze naye nga oba okikubye mu myezi 2 oba omazeyo ssente ze ezo zaba yakuteekamu nga naawe otandika kukola zizo. Kati nze ebiseera bye nagendamu byali bya bwavu mbu waliyo sizoni mbu waliyo sizoni. Kati nze nagenda mu sizoni y'obwavu ng'ebisama biweddeyo simanya mbu bizzeeyo wanawulya simanya abazze okulambula bazzeeyo sizoni munnange naye kye nalaba eyindi abannange ng'otuuka eyindi bannange okimanyi Shalom eyindia teri business era oba olina omukazi n'akugamba nti ndi India kimanyirewo nti yeetunda wanene Dubai osobola omulimba nsobola okulimba nekugamba nti mirimu emirala nkola naye eyindia buli kamu bakekolera buli kamu kuba bali abantu beeyagaliza balinga batega. Kati nze munnange kakati nze nno binsobako olwo nze naakatuuka nkubira abantu bange. Hello oli luddawa wagenda gamba ndi bwero nze olwo bosi wange tannantangaaza biki nze mmanyi eyindi wali emirimu. Kati awo watuukira bosi wo watuukira mu hotel restaurant wali osulawa? Natuukira India balina gondi ziringa apartment ziringa zino apartment zeni waffe Uganda we papangisa kati abafirika wali apartment okwo abafirika bapangisaako era buli olaba omufirika omanya okwetunda mubeera bangi nga bino bya bed space by'e Dubai? Ate muba bangi obeera ne boosi wo waba yatikkayo abawala nga 2 oba 3 era we muba. Kati nze nkola era ngenda nkubira ab'ewaffe. Hello oli ludda nti ndi India. India okolayo mulimu ki? Tinaze kukola nina byensuubula nsuubula kago ne baŋŋamba India nga teri mirimu. Shifra ajja amagezi ga kago. India nga teri mirimu biki oba tandika onoonyeza kati ate mwana ati oba nga oli mu kwetunda oba olina essimu gy'okozesa eya family n'eya business because oyinza okukola era nenzirya nga mpereza kiraya wemba nga nkyatingira ku mumba mpereza kiraya nti munyiganyiga pesa omanyi walikolera ku online onyige pesa laba wokola mistake n'ogitwala ku family yo wali eri omulamuza muli mukasinga au machi naye kati family tekimanyi nti weetunda anti kati olaba abazadde bange ne balaba bino bazadde bange si baguno mulembe nti abazadde bange si ba .com ba analog kabakkiriza okwetunda bazadde bange si ba .com ba analog tebali ku bino ebintu atali tasobola nabinyegako bwe banaamuweereza akatambi ab'okukyalo olaba kati nze sifa ku baŋŋanda ku nsi kuno Shalom w'ogendera ku b'eŋŋanda w'ogendera ku bantu tomalaako tosobola yisaawo kikyo mbu omuntu anandaba atya gwe kola kikunyumira kubanga nze mbeerawo ebiseera ebisinga nenkubira ku muganda wange halo binkuttemu paayo bweziti sirina ate teri muntu atasobola kuyamba nga wa family mikwano gyonna gisobola awo oli mutuufu teri kati nzera muganda wange ne walaba kino ekintu bino byenjogera because tasobola kunnyamba nze nkola kimpisawo kintwala mu maaso kyendaba nti ngenda kifunamu future kitegeera nembeerawo nenkola muganda munaye empaayo kino sirina buli lunaku akaaba lunaku nafunawoza sirina kitegeera lwafuka luyimba kati nziwe nkola ekingenda sifa ku bantu Shalom kyovola enzera nze nkola kinnyumira kati watuuka India mu Uganda wali bakuwa visa wateekamu yaki kati wogenda India visa gy'oteekamu eri baboosi visa gye bakuteekamu because abamu balemera ne ku kisaawe eno ne babakwata kuba balaba nti ogenda India bakimanyi nti abawala b'e India bonna bagenda kuba kwetunda
kati nonze eyange yali bali baganye okumpa ne bankazi ogenda kola kibiki ate ogenda ne doolo ino oyingira kati ogenda ogamba ngenda kulambula ogenda nga tourist ze yange yali ya tourist kubanga ne mukama wange yali ampadde $3 zenyizo ino okozesa ku kisaawe n'obalaga kuba bakubuuza wali ogenda kulambula olina ssente ogenda kumalayo ennaku mmeka nti nnaku 5 olina ssente mmeka ezigenda okusobozesa okumalayo ennaku 5 ng'obalaga ssente kati nze nali na $3 ne baŋŋamba $3 kantini konze zezo nze zijja kummala mukama wange bw'ati waŋŋamba $3 byali oba bisatu 10 ne baŋŋamba nedda kati baba bagaana nekyava ŋŋamba nina mukama wange yali andeese ku kisaawe kyava ŋŋamba nedda alina n'endala ne mugyayo n'eddola endala nenjigattako birabina awo ne bampisaawo si kwe kuyitawo ne ŋŋenda paka India naye nina mistake gye nakola nga nkyatinga nagenda nekyatinga maama wange nemugamba hello kolonzi manyi kyati mpereza kakiraya kyatinze na kiraya ati nguzo mulungi tiyali tannagibikula naye abagibikula kaali kawedde kwanze neetunze gyo gyonna emyezi mwaka almost nenga muzadde wange takimanyi nowe bandipootinga tiyamanya nti bandipootinze kwetunda aye no bamperekera na bulungi nnyo ne bansomera n'edduwa nga ŋŋenda nze olwo mbalindi ngeze mu restaurant kola nabaga ngeze mu restaurant kola bakusomera ng'ogenda okwetunga nga ŋŋenda okukola ne bansoma ne bayita sheyi bulungi nnyo ne bantuza mu mmotoka kutuba ne zifuka kutuba ne bamperekera muzadde wange nno namuleka mu maziga ng'akaaba nange nno nga nkaaba first time ogenda nange naye teri kye nalaba kibi nga India kwetunda India teri ssente India teri ssente buli aliya omwana ayagala kugenda n'emikwano gyange egyo n'egikyalemedde okuta singa gigaba bagipootinga era nze bandipootinga baasanyuka kuba nange nasanyuka nagaba nemunyi kuba nze baali bagenda kunsibira India ate bakusibira India kaba kawedde kati buno watandika okwetunda India kyali kikyanga weetunda India kati nze nali ndi twali kati eri okola wa mirundi 2 osobola ogenda ku kikubo okwetundira ku kkubo okwetunda ku kkubo wabirayo eyo gundi kati fe twali tutera kwetundira ku beach wabirayo beach webuziba sawa by sawa beach naye wabeera obukojja bukwata obukojja kati eri tubuyita bukojja abasirikale bayita obukojja kati eri tetwagamba nti no omusirikale eri tulina bamalaya tubeera ne sayini mulina silanga gundi zaffe kati eri tulengera omusirikale tulakojja yuuyo kuba nabo bakimanyi nti omusirikale gundi baba bakimanyi nti omusirikale kiki naye tugamba nti nakakojja bati baswa kitegeera mwetundira ku biici sawa 2 nga tulumba ngolo tuli awo ngolo buyita nti nabo baba bagula baba balina tayimu nasinga nabagula be basinga ddala okulya naye baba bagulira mu magezi ate asobola okujja bwati najja nakugula naye ng'ekigendera kikize agiridde kukwata akufunza bwati nakugamba nti nali ninako enguddemu era nakagwamu kati bwakulya akusasula nga kutte oba alya byabwerere bya lubalula mulimu kale obutaba bubi nga bwo bugiridde gundi yaabwe kujja kwana ne bamu n'obugirira ekyo kwakwata beetunda obwo butebuba bubi laavu y'abayindi bano eri etya buyindi buli butyo obuyindi abayindi balina laavu naye maama nze sisobola gwa mukwano na muyindi naligwako ku kabira endala omuyindi awunya haleluya awunya kati kamulali bino bye balya bino babi kye bakamulali ate si mukulu si muto bonna bawunya si mukazi si musajja bonna bawunya oba tribe nze kitalo mu kuva dda nga neegomba omusajja omuyindi
nga wendaba ebiyindi nze ate nayagalanga nnyo ebiyindi nga ndaba babeera ne ziraavu babeera ne zikeya nga ndaba omusajja bulungi nga baba neesinga Katonda mpa nenfuna omuyindi mba mumaze nga njagala kufumula muyindi naye nga tonnamutuukamu mukyala nga tonnatuukako mu nsi yaabwe wekikuggwako. Na video tonda ku TikTok nga abayindi bakyafu nnyo bituufu. Abayindi ate wali nga bakolondula oba kubayita okolondula bo basanze bawandula aswa n'okuwandula kaawo oli omuyindi mukyaafu nalabye abakyafu n'abayindi bakyafu balungi mu faasi nogala naye omuyindi mukyafu ate nno waabazze nga olwazze akuleetedde kasente ke olwazze munnanga nti era olina omumukwata obulungi ate tebaagala kunaaba ajja nga tanaabye bamala yanga mulaba ebizibu nnaku yansi naye tetwandiguzizamu zino endala bane banaabala abasajja baffe basobola okweyonja ajja muyonjo awunya n'ekiwewe omusajja mpunye bulungi mpulire nga oleme kunjogerako naye omuyindi ekiwewe akiriko ajja katungulu kimu abayindi bo ekiwewe bakiwunya asobola okujja nga yeekubye kubanga bo tebanaaba obusonsomola ennyindo tebanaaba abo naye waneeno omuyindi awunya baba tebashevinze tebashevinga abayindi tebashevinga kizibu ebeera kyansi nnyo okufuna omusajja ashevinga bali bakyafu lwaki tebashevinga n'omugamba munnange naaba tunabe nze nvuddeyo maze okunaaba ewaka wali ogundi bathroom nvuddeyo maze okunaaba konze n'ogamba baki abamu baba n'emishoni zaabwe kweyambuliramu omanyi abo abantu lwati abaganda tulina simanya amasabo naye bali abantu balina amasitaani zeno abayindi gye basinzise eyo asobola okweyambuliriramu be basingira ddala akugula naye nga mission jajjidde kweyambula birina omusajja kamufune omusajja nga tayagala kunna nga tagenda mu washroom abaze anti kati ebintu kweyambulamu tolina kunaaba oba bawunya kubanga si basale basale mulimu seba abasiraamu nga wolaba eno wali abasiraamu basale n'abatali basale naye nze omuyindi Shalom ndidde wali emikira gye nsobola okugumira empozi wangambye tuli mu kiseera wali abasajja bensobola okugumira be bayindi okimanyize olunaku nazinibwanga abayindi naliibwa bannange anti ndi museegu nnyo nansonyiwa naliibwanga abayindi ekitono ennyo naliibwanga abayindi 10 bannange nga kikyobawo ekyo noloza abayindi balina obusolo gwoyinza obba olina omukira leka naye ku ngalo zo Shalom oyinza abasajja mbapimira ku ngalo kale nga ziba ziragaki senga wange yakantindika bannange otumya olugalo bwoti nze omusajja nga nandya nabo bammanyi abazze bantestingako bagaleka naye ku ngalo ogugenda okunyingira guli gutya nga guno gunannoza gunankaabya oba gugenda kumalira budde gwakugamu buwuzi ngambo guno gwosobola n'oguteeba gwe Shalom omukirago ndabye engalo kwambeera guli we guti muwanvu mumpipi we guti guli n'omutwe bati nguteeba bannange mugende wa Sheikh Abbas musomi wa dduwa asangibwa awo Sonde Mukono ali ku 0782 36 75 99 0752743583 abasomerako eNyamitanga Secondary School nga nze tulina reunion oba ekyepukulu omwezi naku z'omwezi nga 28 ogw'okusobya 26 tugamba ku Nyamitanga Secondary School awo tugenda beera kanyaka nyakasiki nga 27 campfire mu jetu mirwe mulumye okuzanya okuwuga okola ki okutambula n'okwepena kubira kyamani waffe Haji Ibrahim byekwaso ku 0772 66 1023 oba tujala waffe mukyala Rahuma ku 0701 44 99 93 tugamba tuweze emyaka namwena ku Nyamitanga Secondary School. Kiwagiddwa Kampala News Agency and Kampala Media Academy Dome of Talent tubeere ennaku z'omwezi nga 27 akasiki 28 ky'ekyepukulu kya Nyamitanga Secondary School. Nene Shufra atunyola
Mbaye nsoko mukakanya msaka tukomewo. Bizibu byasinga ofuna nga oli India eyo mu kwetunda. India ekyasinga okunkosa obubi. Nagenda nefunamu obuzibu ne mukama wange eyali yantika. Ekirala kinafuna ne bandipoti naye okundipoti nga nali nkyagala because sente zaali tezirina. Kati bana abala gyali mikwano gyo bemwetundanga nabo nakushazaako Brenda Miles nenkyazaako ne mwala mulala yani oli mwamu twakyaza ani Justine nga bagamba bamala namukenyi mweroganga beerogera ddala ate bajja ddala omuddagala omuganda aguteekamu ne ssente kuba nabakago maama nnyabo malaya ateekamu ssente eddagala lijja Uganda. Owakago agireeta n'amugamba ssente mmeka kubanga kati essente 2,000 ez'India ayinza omugamba ogenda kumpa 2,000 ez'India kubanga eri ssente etandikibwako ennene nga 1,000 kati 2,000 ez'India zirimu ene e Uganda 6,000 lulimu 3,000. Kati eddagala egganda liyita ku airport eriroga baliyisaawo mu magezi omwana akunyogera omudagala kuva eno amugamba anti kati okimanyi abakazi ababeera e Uganda baba balina abasawo baabwe ababalogera. Brenda Miles byaŋŋambanga nga webigaana nga nagwakubira essimu eno webali n'amulogera kanamwe amalaya b'e India abo boolaba baluddeyo abo abakazi balina abasawo baabwe ate we baleetera ddala omwana n'atika omwana naye amuloga n'amumalayo ssente zaleme mugendako. Akuleese okwetunda akuloga ate akulogolobeera wokkawukkaawo. Mulimu ab'emitima emibi oli nga n'obwe mumazeeyo aba teyagala weeyongere mu maaso. Kati omalayo mu bbanga ki ssente zino milioni zataddemu omukaaga zigwayo mu bbanga ki? Katonda baba akusaasidde ng'obadde okikwe baŋŋamba myezi 2 oba okikubye abamu bamalira naku gumu kitundu naye mu biseera nga wolaba mu sizoni muba mu sizoni y'obwavu n'eyaki nga buli bizinensi yonna. Kati nze munnaye sizoni gye nagendamu yali ya bwavu nenkyawagana ne mukama wange n'aŋŋamba ate saategeera naali kisoosezza mu ssabo because abasinga batikka abaana asooka n'akulimba baba batikkira ne kati ne babeerayo n'ababakonectinga eri agent akubira jebbi nfunyawo obwala nga butaano yamanyi omusawo wamulogera amugamba oyo muwala amusinkana na wano mugende ogolaba ogukidde mu ssabo ng'amutuusa mu ssabo gwe bakusala amadaga omugambo ki n'abasala amadagala omukazi oyo aba akututte akusala agalagala kubanga mbw aba amanyi oyinza obutamulayo ssente ze biki ng'amugamba nkuleese wano eno wotommalaeyo ssente zange ogenda funa kino na kino woonommalayo togenda funa na kizibu olumu baba bakanga kati munnange bannange kati mwali abala ameka onyo omwala be yali aleetayo mukamawo twaliyo mukama wange nasanga yakamazaawo abawala nasanga yakamazaawo nga bamazeyo ssente sokola ebyabo omalayo naawe ng'ofuna nnyumbayo nga weepangisiza okola bibyo ng'otandika naawe awo obeera boosi kati nze nali nali nnyo awo kati nakuliisa akulabirya bulungi engoye azikuwa buli kimu. Munnange yali andabirira sijja muga mu kusooka yandabirira teyali nampisa mbi sijja muga omukazi teyali nampisa mbi mbeera mbi naye embeera naziraba luvannyuma ngambye njagala genda naye nkubuulire wallahi abasajja bayinza otussa mukama wange teyali nampisa mbi naye waliwo omulenzi yantabula ne mukama wange nga mwenna abaagala bambi omulenzi oyo yali tanjagala naye mukama wange kati jjukira eri eyindiya woolaba ku mukira gw'omufirika ogamba ndaba kuki olina mufunza bwoti kubanga abafirika bazibu kufuna eyindiya babeeri teri basajja abakazi be baliyo tugere tukole ssente era woolaba endiya ku mufirika omusajja baba ba student baneeno aba scholarship abamu babeerako bwereere abo baba basoma nate nabo batini baba basomere balina kosi zaabwe ze basoma kati abo babeerako bwereere kati abo babafunbulimu ababafunziza ezo zimalaya zibafunziza ddala malaya enzirugavu oba malaya waliwo malaya nga bayindi
bayitirivu nabo babera ku kikubo malaya nga muyindi muyebisonye byebikabineno nabo benze munne nali manya abakazi fa betunda abafirikini naye n'abakazi abayindi manya abo bayitirivu era omusanga naye ayimiridde bwati agirenga nga malaya muyindi kati wajja mugula n'akuzamira ebazi n'ebyo bo bayenda nti kati bo ababwe be babagula abayindi bannaabo balaba baluteka be babagula kati bote abawala n'aba malaya aba abayindi kula mujuba kati mwe mulina yokavu kati fo mufirika we yetundira omuyindi si we yetundira mwawukana twawukana kati nze munne mba nkunyumiza story olaba akalenzi akafirika okafa omufirika oyo yali wakago nga mukwano gwa bosi wange naye nga beeryamu kati nga bamaiso akite nga beeryamu maiso akutegeera kubanga yali ku kampasi ng'amuleetera ebintu eno abijja nga wakago beti agenti afuluma n'akomawo naye ng'omulenzi oyo ajja n'asulawo n'akola biki munnange omulenzi oyo laba wakola mistake ngamba mpa ku nnamba yo omuwa nga muwa kati mu kumuwa ennamba yange bosi wange jukira ebiseera ebyo bosi wange yali akwata ku simu yange ng'agikyatingawo naye wafuna akadde nga nze mba ndi biza ngamba mpa nkyatinga ebukasoma tebuyita ati tuyitwako ssente biki ng'akyatinga kati akyatinga alaba ennamba y'omuntu wangamba ate n'ennamba yaze batya mu simu yange omugamba just yagimperezaako yaŋŋambye nsome ennamba yo kwerezeko ebifaananyi ebyo kuba yali yatukubawo ebifaananyi naŋŋamba nsome namba byongekuwe naŋŋamba okakasa n'asirika olulala enkera wayitawo ennaku mmeka ziizo nampeereza message kati okumanya nyo bosi wange yali yankola akantu nga yaddira whatsapp yange ng'alinako kopi nga kwegamba bwoba message zaali zookeranga wuwe simanyi nako byenjogera eno ng'eri abifuna munnaye nga twogera omulenzi nga ŋŋamba kakati bosi wo oli ku ssente mmeka omusasula ssente mmeka konze mubuzayo ssente bweziti nga mugamba ononyamba kuba ebitonga nga omanyi omuntu nga mutandise okwekwana nga mugamba ne mukama wange ataso akitegeera kikumbe mukama wange olimugezi jukira essimu ye yagimpa nga byonna byabitoninga kati teyaŋŋamba ngenda olaba enkeera takyambuuza omuliro agusaze neŋŋamba mukazi ono kiki emmere ayawuda abali baliira ewamu ebintu abikweka ebiti bwena byona bamuleeta ebintu abikweka mu kitanda biki ndaba ndwadde kubanga yali alina etteeka ery'okunjijjanjaba ndwadde tanjijjanjaba nendwala n'obulwadde awo bw'amaanyi tanjijjanjaba biki nga ŋŋamba ogenda kwejjanja ku ssente zo biki kati omulenzi kyenva mugamba naye mukama wange nga talali bwati ne bwati naŋŋamba simanyi kumbe ono yakwati kubo n'akubira oyo boyfriend oba boyfriend n'amugamba mwerya ne shifa mweyagala ne shifa kono nedda kubanga era ne message zeyali yansiga tezaali kubanga tezaali ziri awo mbo ziwana tuma njasi yaŋŋamba good morning ebiti omuwala okuva olwo omulenzi n'akwera ŋŋamba okimanyi oyo bosi wamanyi tino toyaga biki biki omuwala mukama wange twava obutakanya omanye eri eyindia wofuna omusajja omufirika omukwata ng'ekyatika egundi zaabwe tezirabika munnange kati era mwamaanyi mwera nyo oyo omulenzi tetwabeera naye kati mukama wange olwakyankalanya olwo nno nakamusasulako ssente mmeka ng'abulayo mmeka nali nakamusasulako laaka zaalinya nga bulayo laaka nga bbiri nakyoga bikoze bitata kyambuuza bikoze biterere neŋŋamba ono nno sijja musobola kati nenkola ki ne baŋŋamba kwata ekkubo ogende ku gundi kuki ng'olwo ndwala tandabirira ng'olwo nkubidde brother wange olwo nno bamanyi bo ndi mu restaurant mukama wange yantikka nkola brother wange muga nkoze ntya mukama wange tandabira sirina wantu olwo ndi mupya simanyi sinayiga abafirika balala jjuka eri woogenda e India
bossi wo kyasooka okukola kwe kukweka passport. Akweka passport kati nze nali sibimanyi. Akweka passport n'agisigaza awo n'oba okoze otya tositolina w'osobola yita. N'ekirala kyasooka okukweka ekirala kyakweka abafirika abamulinaanyi kuba abamanyi bajja kuwa amagezi. Tikola bwoti bajja kuddusa omanyi abo nabo babba baddusa. Akamudduse mwejjiremu laaka tukole. Kikyekyo. Kono muganda wange tolina wala wantu womanyi gw'osobola kubuuzaako ko nze nzisiraba nina bibikoze bitya nina bemmanyi naye nze siba naŋŋamba n'omukazi wallahi yampisa bubi tampa mmere ndwala bikoze bityanjanjaba naŋŋamba ne baŋŋamba mulope ku poliisi mulope kati jjukira ku poliisi yeeri gw'oloopa bangwa mangu omukwata kubanga egyo emirimu tebagyagala. India kyagala bwa malaaya ate nga abasirikale babagulanga. Babagula nene e Uganda batugula ne tebabwagala. Abasirikale babagula batugula ne tebabwagala. Kushomenti omuntu asooka okugamba kino tuninjaga nga nekenyinya aginywa. Kati e India munnange nenkwate kuba nengende e India. I mean ku poliisi olubandagiridde weeri ndope. Nga ngenda mpantwala statement yangamba munnange na mukama wange yantika nampambako akatabo biki. Tampa mmere tandabirira ndwala nga bangamba mubeera kitundu ki nti bwe bati. Mali mubeerawo. Twali tubeera no gundi state bagiyita Delhi. New Delhi. New Delhi. Ya New Delhi gye twali tubeeramu nga ngenda ku poliisi eyo nga mpaba nga bangamba because nga bankati olwo mukama wange we nagenda ku poliisi ate ne bamulabula ne bamukubira ne bamugamba tukwetaaga ku poliisi. Bakuloopye omwana bwati ne bwati. Oba yabaguzanga era nga abawala. N'akola ki? We yawulira nti bakwetaaga ku poliisi n'agaana okugenda. Mu kugaana abeere ne beesitukiramu nze ne muleetera abasirikale. Ne muleetera abasirikale ewaka. Kati ne bagamba wano nti tutuuka ewaka yakitegeera nti ngenda kujja nabo nga yasibyewo yadidde keesi yange yagifulumizza yagitadde ebweru. Yanzigalidde kuliko kufulu. Namwe muli ne passport mu keesi. Ate mulimu nga temuli passport. Ne bangamba wano nti nga bajja bakwata nnyumba bifaananyi bazikuba kamera biki. Nga bagamba nze sina we ngenda kusuula kuno sina muntu n'omu gwe mmanyi. Nga bangamba tofaayo yingira tugenda menya ennyumba tiwali ajja. Nga bagamba we mumenya ennyumba omukazi najja n'atugira muneeno. Tingangamba nedda omaze okola gundi omaze okweripootinga tajja kukola kintu n'ekimu. Aba ne bamenya kufulu. Bamenya kufulu n'ennyingira bulungi nnyo. Kati mu kuyingira ne baŋŋamba okola mulimu ki ne mbagamba neetunda. Kati nze nabalimba. Bamusangawo mu nnyumba. Nze nabalimba ne mbagamba yandeetera ku mulimu gwa restaurant. Yanjijeri nze nalinga atamanyi kyendiridde kukola. Ne mbagamba yandeeta n'angamba tugenda kukola restaurant kubanga nabo bagamba nti najja mu kwetunda bakaweddemu. Kati ne bagamba nze yandeeta kukola restaurant mu gwa restaurant biki bwe bityo naye nampambako passport yange bwe biti ne bwe bityo tandabye biki n'angamba kati n'angamba weetunda nti ye kyekiraga nti weetunda ne mugirayo obupiira. Nga mukama wo ali awo. Ate yaliwo nga gaddewo nenjijayo obusaketi bw'obupiira nembubalagira nga bubuno waliwo nenkozesa ze banzinisa nga ziri omwo ne babikuba ebifaananyi ne bagamba ezeezo kati bakebera basangamu n'empeke eza siriimu ba yalina mulwadde wa siriimu anti bajja olwobaomanya abasirikale bajja bakebera buli kiramu tugwa ne ku mpeke obukebe bubiri bwa siriimu mpeke za siriimu. Nabangamba oli mulwadde? Namaga siri mulwadde. Wali weekebeza? Nze nali mulamu kyaka empeke ezaali zize nga yazimira kuba neebuuza zaali zikolawo ki. Nga ndowooza nga mulwadde. Nange nga ngamba nti nga bagenda nga ngamba weebake kera teyadda n'olwaddako teyadda n'atya ne bamunoonya buli wamu ne bamunoonya ne bansaba kontakiti nga yagiggyeeko
bangamba tugenda kuyamba tofaayo ne mbagamba nze njagala kufuluma genda waffe munfunire ebiwandiiko byonna nzire ewaffe nze nkooye ne bangamba tofaayo tugenda kukolako awo ewaka olwo nno ekyokulya tewali sirina ssente poliisi teyakuwa mmere poliisi teyampa kubanga bangamba tolina wosobola genda mbagamba nina mukwano gwange olwo nno ngenda wa Jojo ngenda mu state ndala Jojo ngali mu state Jojo yali zitibayitayo akatundu nkerabidde so abirayo abasambe ye mupiira ababirayo abagondi abasajja gye basambya nnyo mupiira naye ngaali mu state ndala kubanga okuva eno mu state yange ogenda osula mu train ennaku 2 buli ngenda ng'olwo ab'ewaffe nno be bampeereza ne ssente jjukira kati munne esente simu ab'ebutambala mbakubidde mbagambye nze bannange bategedde puroguramu zange bagambye nze nagenze poliisi n'empaba biti nezisirina ssente biti kati olwo gabangamba wetaaga ssente mmeka ngambagamba neetaaga 10,000 nali neetaaga 15,000 ezeeri ezaano zemmeka 20,000 ni bannayo Uganda tukyali wansi nno 20,000 e Uganda olaba nga mangi mugeesonda na bwesonzo gaweza n'ate 10,000 kati maama yagaweereza ajati be baziweereza ne bangamba tuwe contact ne baziwe ne mbawa contact ne baziteekako ne bangamba kati ogenda kuba safe gy'ogenze ko yenze ngenda kuba safe nga ngenda ninya sweat gundi nnaku 2 nga nsula mu train nga ngenda olumba nkonectinze ne Jojo mugamba mwana ntuusi we yaŋŋambye train okunteeka jampikinga nga lwate ntandika kiiribira eyo ng'olwo ti nze neetwala sikyasasula nkola zange amalayo bbanga ki namalayo emyezi gyali 9 emyezi gyali 9 ng'olwo nkola byange biti naye neze nnakola saazirabira ddala kyekika kati sente zewakola ezo wazimbira ku bazadde b'ebutambala oba wakola mu bizinensi kyansala ekyeyo kyansala tewafunamu adde akasente saafunamu yadde ate Uganda mwesinze n'okufuna era ndowooza omukisa gwange guli Uganda kati otuuka otya okuvaayo bandipootinga kyekyabaawo ekyabaawo olwo nti olwo abasirikale tugenze okwetunda ku kkubo kati basuka ne bakwata friend wange Jojo ku kkubo omusirikale yagenda n'amuyita bw'ati amanyi agenzi na muntu kumbe musirikale omanyi tubala tulina we tubwawulya nekolo tetwabutegeera bulungi bamuyita munnange ne bamukwata naye ne bamuta sikayi kaali bambi kalina obuntu bulamu kati nze nakyatinga ku online nenkyatinga akasirikale akakwana kali kaagala kuzina ng'olukabuza awumaaki eddakiika mmeka obumpi bumeka njagala obumpi 3 anti kati eri obumpi 3 eno ze tuyita lawundi 3 eri lyo lulimi lwetukodi gye tukozesa ngamba oga kumpa sente bwe kajja kumbe kalina bekalese wansi kati ate bwe tuba tubukyati nga tuyingiza tugenda ali ku balkoni netulengeza bati balina bajje nabo nekolo babwekweka bate twabulabo ne kajja mu nnyumba ne kamala okunzina bulungi nnyo kanzina ekandya kamala okundya tukandya na lawundi ate bali tukandya na lawundi emu kubanga bayindi tebaziye kandya lawundi emu okundya lawundi emu netukola ki kati yakusasula nga amaze okulya yansasula nandaga nti nno afulumya agenze mba naakaggalawo kokokko olwo nno tulimu 2 n'omuwala gwenkola naye gwenkola naye omuwala tulimu 2 kati munnange omuwala nga nkola ki ng'omulungu obusirikale bugira ng'obusirikale bukola ki nga bukwata bukonkona nga bungamba gulawo nga nzigulawo mu kugulawo nga bungamba mufulume tuze kubakwata awali na passport yo nali siinanga mukama wange yagisigaza byonna olwo ne bambuza passport olwo tugenze ku poliisi wakatugaddewo ndi ne mukwano gwange tuba tututte bambuuza ewaka
ani alina passport yo ngamba mukama wange ani yakutika nti mukama wange bamuyita nti tirinnya bweriti wagira mulimu ki nze nagira mu restaurant yangamba restaurant natuuka eno nawamba passport yalina ngamba ogenda kwetunda koboye kale batandise omunoonya awo bikoze bitya olwo batugamba batuwa ekibuno gino batugamba bagenda tusiba ate bave mu tusiba tusasule ssente zaabwe tusasule ssente bwezi ne tubagamba mutusalireko tetulina ssente nga mutasula ku poliisi mutasula state poliisi batusaba ssente netubagamba ati bagenda netubagamba batugondeze mu kibonereza artist batudiporting tetulina ssente netubagamba kale artist katusasule ssente n'okutusaba mutuleke oba artist mutusibe bakusiba ne bakusalira ebbanga ate nobawa ne ssente netwegala ffe kyetwagala ku deporting batuteeke e Uganda nebagamba kubanga netwalwamu nno nawezaamu emyezi gyali esatu mukomera omwo atuli omwo naye munnaye amakomera geeri malungi si gege Uganda webakusiba obanga ali ewaka buli kimu bakikuwa kyayi biki byonna byonna bakikuwa ne maama emmere yaabwe teriika kaamulali omuceere temubamu nnyo kati bweyamala emyezi nga bakudipooti nga wakera bukezi nga katukuza Uganda kati mba ndi wano tebakutwala n'akantu ko ogenda bugenzi kati kulobera kukomera tolina kyoba nakyo bakudipootinga nga yebakusanze kulobera kukomera bakujja kukomera ne bagamba kuzza waka babakoledde buli kimu ebiwandiiko byonna byonna bakuteeka mu bebasasula ennyonyi tolina kyosasula yadde n'ekimu bakuteeka mu motoka zaabwe sebo nga ng'oliko n'abaserikale tobuuka tobabulako kati babaleeta abiri n'ejjojo kati ne batuleeta mutuleeta ne tukoma ne batuusa ku kisaawe bo ne bakwate kubo balina oleka nti ennyonyi esimbudde egenze nti olinnyo ogenze nabo ne bagenda era bwe kyali ne tulinnya bulungi nnyo ne bagenda n'okomawo ekyaddondo naye bwe bakudipotinga bakubuuza ewammwe transport wammeka kutuusa ebutambala kanaye bamukuwa bampa $1 we natuuka ku kisaawe kyaffe nenzivungisa nenfuna transport bakuwa $1 mmeka nenfuna transport bampayo $1 kati batuukira butambala ate nno nayo tebamanya baffe nga tebamanyi nako nti nno bakudipotinze natuuka ebutambala nali ninaawe essimu yange nga nkubira friend wange abeera Makindi yamukubira mugamba hello mwana bandipotinze ndi wano bati ne bwe bati gundi hope gwenkola naye gwe nali netunda naye eyo kati ye yakitegeera nankubira mukunkubira nangamba mwana baba deportinze nangamba ogenda kasibirawo kubanga natuuka budde kyo saawa 2 nemugamba simanyi nangamba nekankule sisita wange akole ki afune waakuteeka ali omwo nakubira sisita we sare namugamba hasiriyo ndi wala biti nangamba ogakola otya shifa namugamba kasamba mpadde ssente ngenda funa lumu neebake ndasaswali road bwammeka neebake ng'omwo ningenda nenfuna road nebirayo ekiro ne kumakya navaamu kiro ng'olwo nfunye ew'okudda kati munnange nga nkola ki ng'olwo abe waffe namanya nakuba natuuka mu ningende wa sisita wange kati wakubira kwaja kyebutambala saamukubira maama yategeera nkeera ng'olwo ndi wa sisita wange ne bagamba bakomyewo diko nze bandipotinze biki nti ate kiki konze kiti nga ngambagamba munnange bwekiti ne bwekiti bandipotinze ne bampadde ssente nga bagamba kale tewali buzibu kasita watuuse bulungi ng'olwo bakwata omala ennaku zizo nga tuliza bafamireyo kati bazadde bange bannoonyanga ne bannoonya nga tebandaba ne bangamba wabulira biki wano oba oli kumpi kudipotinga nga bali kudipikuza waka bakuwa essimu ne bangamba kati kubira famireyo gitegeeze nengitegeeza munnange ne bangamba twali tweraliikirira biki munnange nga tukola ki nga ntyo kale we natuuka e Uganda bwekito bwe kyali
Kati ogenda kusiiba? Nja kusiiba masha Allah. Nja kusiiba. Kubanga siri mulwadde. Sina arusa kyekiŋŋaano siiba. Siiba. Mpola. Kati wafunye bizinesi gy'okola endala? Kati wafunye bizinesi gy'okola? Watandise bizinesi oba edduuka? Nina bizinesi gye. Kati okola ki? Ndi mu dduuka. Kola ne sister wange awo tutunda like boutique bintu. Ngoye? Ngoye bya mu nnyumba. Kati mwinamu ku ngoye empanvu mu dduuka eryo z'osobola okwambala mu kisiibo kino? Affe ebyo tetubitunda. Mutunda bw'abampi? Tutunda buno buwancumina. Wani? Buwancumina nga bwe nnyambadde. Tubadde ne Shifa, tujja mukomyawo mu paati 2 atubuulira ate ebizibu byasangidde e Uganda. Yali amanyi awonya ebizibu ate byeyongera bweyongezi. Ebizibu byayiseemu mu sipa z'e Uganda bingi nnyo ate bisinga byalabira e India. Sitole zino tuzikola obeeko gwe kyoyiga oleme ggwamu ebyo bakutwala genda ng'ogenda kukola bweru, ngenda kukola mu restaurant, buuza agent akutwala ngenda kukola ki exactly. Nkwegayiridde tomala gawaayo ssente zo mbu ngenze kukola banfunidde omulimu, bagenda kukutwala eyo bakwambeko passport otandike okwetunda. Your story matters, your storyline yaffe tubadde ku Shalom 256 musule bulungi mwelaba.